Waniriza nnyo wano ku SMX Media nange MSMX buli lunaku tubeera ne stories wanene zisukka mu 4-5-6 olw'ensonga bu story waffe obeera bumpimpi ate nga tusooka zikonvatinga gwalowooza mbu data agenda mungi nnyo ku YouTube gezaako wano SMX Media subscribe ng'ojja laba engeri data wo gy'agenda mbu ezaffe story tuzikonvatinga data waleme kubeera ng'agenda mungi nnyo compare to other stories on other YouTube channels. Omanyi coronavirus butyangajja abantu abasinga basinga laba negative sides oba ekibi ekiri mu corona pandemic eno gye tulimu naye wali olowoozezaako ku birungi ebiri mu corona pandemic eno gye tulimu maze kulaba kifaananyi kya Amaal ekyo ng'aliyo tugambe mbu ali mu kusoma online classes kubanga atudde bulungi nnyo ku taabu wali waliwo kajjesa ali mu kubeera ng'anywako mujjukira bulungi nnyo mbu ne pandemic eri yasooka first wave we twalabira ebifaananyi bya Amaal Musuuza nga agraduatinze kyemanyi ndowooza yali agraduating okuva mu nursery section ng'agenda mu primary section naye ng'abaana abasinga by that time baali already bali waka okitegeera so waliwo advantages ne disadvantages za corona pandemic kati eringa advantage nandyagadde okubalaga mbu yes ekintu kinene kya corona pandemic kyaggula abazadde abamu ne bategeera mbu waliyo ne online classes Amaal Musuuza oyo gwolaba asobola okumalirizaako university ng'alina emyaka 10 oba 11 wanaweleza emyaka 10 oba 11 wasalawo okutwala online classes ayinza omumabeera ng'amaze university ng'amaze okukola wali eri koosi ye n'agiteeka wali eri ku bbali kijjukire online classes tezitwala myaka buli mwaka ogende mu class nda buli mwaka nedda kiyinza otwala emyezi 3 ng'osomye gundi ogenda olaba ng'omwana certificate gyafunye asobola okubeera nga eri equivalent ku P7 ya wano mu Uganda naddamu n'asoma emyezi emirala 6 ogenda olaba nga certificate gyafunye eri equivalent to senior 4 naddamu n'asomawo emyezi ng'etaano ogenda okulaba nga certificate gyafunye eri equivalent to omwana amaze okukola senior 6 wano olaba wasobola otwala course yonna oba ayinza twala course ki Amaal Musuuza kandabe business administration journalism mass communication computer science health science nansingi simanyi course Amaal Musuuza gyayinza kubeera nga atwala kubanga ye taata ebyokusoma tumanyi buli nnyo level kwe yakoma maama naye tumanyi buli nnyo level kwe yakoma however much bu Rema namakula ye yagamba ali willing okuddayo okusoma ku graduation ya Dr. Amza mujjukira bulungi Rema namakula yagamba yali willing okuddayo n'asoma kati awo simanyi maama course gy'anaatwala naye nga Amaal Musuuza ayinza okumaliriza university nga n'emyaka 12 oba 13 then ebyo bibeera ebimu ku birungi ebiguddeyo mu corona pandemic olw'ensonga atasubiddwa classes zonna kubanga ino already amasomero tegali mu kubeera nga gasoma ate ye n'asobola okutekinga online classes olaba omwana wagraduating nga n'emyaka 12 oba 13 ng'amaze bulungi nnyo okukola course ye ng'alinda kubeera ng'afuna mulimu oba kubeera kusoma kulaba ng'afunayo oba ne course endala gy'afunza asobola okubeera ng'obulamu abubalansinga mu ngeri emu oba endala bamika nkusaba subscribing obeera onyumidwa stories zange zenkoze wanene ku SMX Media tubeera ne stories buli lunaku MSMX I sign out.